Amasasi gavuze okuva ekitintale mpaka Bugoloobi baganda bange olunaku olwaleero. Abaana ba boda boda for the first time ku Viki Exclusive njagala kusooka kubeebaza. Abaana ba boda njagala calculating distance eri ekitintale mpaka awo Bugoloobi. Almost kilometers nga 2 nambe mu kitundu ku kilomita 2 okuva mu town yawe ekitintale. Naye aba boda boda obwedda police ekuba amasasi ng'ebali mabega bo bavuga bali maaso, police eyagala kubayitamu egende ekwate ba suspect babiri kyokka nga ba suspects abo balina ebisi balina emmundu. Naye nga ba boda boda bakulaga bagumira amasasi police geekuba emabega bo baagala kusooka kukwata ababbi bano. So nga ne police naye ekola butaweera okuyita mu ba boda boda bano wakati yo yebeesooka okufeesinga abasajja ababiri ababadde balina ki ababadde balina ekisi. But twagala okwebaza ne sekwebaza yena community waka ekoleddwa olunaku olwaleero ne police okurespondinga newankubadde amasasi ago gonna gendi mu kunyumiza gotannamanya kiki kwe gavudde ate police gesindiridde mu bbanga. Munange esasi erimu kulisse omu ku babbi bano ate wa UPDF yalikubye ate ye akubye natta abadde Bugoloobi nengoba ababbi bagobeddwa kuva kitintale. Kakati abaana babiri nga babbi njagala owulirize bulungi omanye bbaawo abadde mubbi kuba amanya ge gonna tugafunye oba bbaawo yakugamba nti akola mu office ku Spear Motors anakawa kitintale n'ebifo ebirala oba yagamba akola mu barracks ezimu kati omulimo gw'omutuufu bamutidde mu action afiiridde ku mulimo nga balubu. Wabaddewo obubbi bwa mobile money obubadde bugenda maaso olunaku olwaleero kitintale wabula police ekoze omulimo n'omuyiggo abantu babiri omu naafa omulala bamukutte wetwogerera ali ku police eya Jinja Road. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati video kansoke nkusabe yojiweka like. Yes, kiyambako video eno okubanga edduka ku misinde gyamanyi information netuuka kwayagala ogiraba okosako okugiwuliriza mu butongole. Tukusaba twegateko ng'osubscribinga ku mukutu. Guno omukutu gukuwa amawulire agalina sources entuufu. So ng'ate ne bye tutayinaako obukakafu mukadde ke tulipotingira stories zaffe tukuteerako akagambo mbu then ne tudda mu field ffe ne tukakasiza ddala eggulire. But this time around story gye tuleese oba gye tuzze okutegeezaako tukuleetedde story ebaddewo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi azo ziri mmeka nga ziri ennaku z'omwezi 10 olunaku olwokuna omwaka gwa 2025 mu mwezi gw'omusanvu. Kati njagala kusooka nkujjukiza alina ebizibu eby'enjawulo Alhaji Idi Binywera musajja musomi wa ddwa osobola omunoonyako ensonga n'azikutambuliza bulungi nnyo nnyini ddala edduwa ze zeesigika osobola okuziyitamu wano na wali ekizimba ne kiba nga kikkakana tekisamba nnyo ddagala. Ne details mweziri mu kalango kettera okuteekayo wano ku mukutu Viki Exclusive. So now olwaleero police ku makya etemezeddwako. But before police nga tennatemezebwako mu kitundu ekimanyiddwa nga kitintale abantu bakedde kugulawo businesses zaabwe nga ennaku eza bulijjo. Omukyala amanyiddwa nga abaami bano okuli Ibrahim Sebanenya ne Rashid Kyeyune bakedde bulungi nnyo okugula business yaabwe ya mobile money. Wabula wakati awo nga bakagulawo business zaabwe ne wajja abasajja babiri nga balina ebisi ne basalako mobile money ku kizimbe kwe babadde bakolera ekimanyiddwa nga Access Building yawe ekitintale. Bano batiisatiisizza okosaako n'okuteeka
bana ababiri bananyini mobile money baba badde mu mobile money okuli Sebanenya Ibrahim ne Rashid Kyeyune bwe batadde ku gunpoint ne bakwata ebisawo byabwe ne batandika okubanga bakola ki bakukumba sente ezibadde mu ka mobile money nga bazikasuka mu bisawo banga batandika okutuukiriza omunyago gwabwe n'obunyaguluzi bwabwe. Rashid Kyeyune ne Ibrahim bananyini mobile money wakati nga bano bagezaako okuba nti bapakira sente basobodde okwanguwa ne beesimattula mu ka mobile money bano babadde babazingiddeko bwe batyo ne babanga bakuba omulango ogutakungula oba ne batandika okutemya ku bantu bewangala nabo ku access building okwo community kati community nekuba ku police wali ekitintale police ejjeekole ki eyambe era abamanyi access building yawo ekitintale then ne police wali bwoba weeyongerayo ng'agenda ene biina osobola okulengera police eri side za wano bw'obodda side zeno ng'agenda eruzira osobola okulaba ku mukono ogwo gwa left guno gwe gwa left osobola olabawo police so tucalculating a distance y'ebifo bino osobola okulaba police this time around omulimu gwekoze omulungi so police as quick as possible ebadde mu ddakiika ntono nnyo emaze okutuuka ku mobile money naye genza okutuuka ku kifo kino ku mobile money we bagi reportingidde obulumbaganyi bwe bubadde ng'olwedde agasajja gano agabbi agabiri gamaze okusumattukawo gategedde embeera esajjuse naye ng'ebisawo bya ssente bakyakola ki babirina badduse nabyo bwe batyo ne batandika okuba nga bateekako kakokola tondeka nnyuma poliisi weetuukidde mu kifo kino esanze ababooda mu kitundu ky'ekitintale nga batandise okwekolera ekkubo okugoba ababbi bano abanyazi bano naye nga abantu be bagoba bali armed oba balina ebisi basobola okutuusa obulabe ku bantu mu kaseera akatono ddala so police neyongerako ku force yaayo bwetyo netandika okudduka emisinde emiyitirivu esanga ababooda n'abantu abalala bali mu community eno ababadde bagezaako okugoba ababbi bano olugendo olwo olw'amasasi we gatandikidde okuba nga gavuga police egezaako okusindirira ebyasi mu bbanga abantu bave mu kkubo yeesobola okwetuusa mu maaso efeesinge abalumbaganyi bano oba ababbi bano wabula ng'ate n'abatuuze bakaawu banyiivu balina obusungu nga nabo balaga basonga mbere kukwata babbi bano distance eri ekitintale mpaka bugoloobi si nnene nnyo era babadde batuuka ebugoloobi awo nga poliisi ejja ewerekeza ebyasa emabega bali bayimirire kati waliwo nearby awo ku kkubo omusirikale wa UPDF akuuma residential area emu oba ekifo eky'obwannannyini ekimu bw'alabye ebigenda mu maaso n'alaba n'ababisajja ababiri ababadde bakutte ebyokulwanyisa ye baatutte nti bafigitiivu era nga kituufu bafigitives n'akwata emmundu ye n'akuba amasasi okkakkana essasi erimu amasasi agamu nga gakutteko omuntu omu kuba n'ababiri n'afiirawo era awo mu kifo wennyini nnyini tasobodde kusimattuka kati omulala poliisi naye ebadde emaze okuba nga ekolagana bulungi ne bano abantu ebadde basooseeyoko mu maaso omulala omutemu oba omubbi ono sorry nera ndowooza omubbi abbisa emmundu n'obutemu atemula aba mutemu so omutemu ono oba omubbi ono omulala ategerekese bulungi amannya ge ye Faruku Mutebi gwe wenna ng'oli boyfriend obadde girlfriend wa Faruku Mutebi Matovu boyfriend wo bulijjo oba tomanyi mulimo gwakola abadde munyaguluzi abadde mubbi bamukwatidde mu kikolwa kyakubba mobile money ekitintale era wa UPDF abadde akuuma ekifo ekimu awo ebugoloobi gye babadde baddusa okuva ekitintale asindiridde ebyasi okkakkana nga bissa omu ku mukwano gwa Faruku Matovu atannaba kwogera ono gwe basse amannya ge yaani up to now ono gwe basse tannaba kuba nga ategeerekeka amannya ge but police ng'eyita mu mwogezi waayo ow'ebitundu by'e Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeezezza nti ono omulala afiiriddewo omulambo gwe gutwaliddwa mu mochare okusobola okuba nti gwekebejjebwa ate n'okunoonya ebimukwatako so ng'ate ono omulala gwe barestinze atwaliddwa ku poliisi ya Jinja Road Police Station yawo n'ategerekeka bulungi nti ye Faruku Matovu emyaka gye teginnaba kubanga giri identified atujja kwongera okukola story because it's a developing story then police
amangu ago esobodde okuyimbula ba detectives baayo ne bagenda wali eri ku Access Building ekitintale wali mobile money eno ne batandika okubanga bakuŋŋaanya obujulizi okosaako n'okulaba ng'embeera baleka etebenkedde. Era we buzibidde olunaku olwaleero nga police ekiriyalinze ekizimbe ekyo ekya Access Building ne mobile money eno webadde ebeera kya mukisa mulungi ababiri ababadde mobile money abagiddukanya okuli Ibrahim Sebanenya ne Rashid Cheyune tekuli n'omu afunye kisago. Babbiddwa mpoziko kati kyesimanyi police etwala ssente zino ng'ebizibiti ate wa mobile money asigala akola. Kaakati simanyi oba police eddidde kashi wabano n'emubaddiza oba esoose kumutwala ku police as an exhibit. Basooke bakole investigations zaabwe oluvannyuma kashi waabwe anaabaddizibwa. Kuba ssente zino police etegeezezza nti omuwendo gwaze tegunnaba kukola ki kutegeerekeka abanyaguluzi gwe babadde babbe, which means nti police eba erina okutwala evidence gyesanze ku ground calculating the whole amount of money and then ejje tubuulire nti zabadde ssente bwe ziti abanyaguluzi babadde baagala okukola ki okubba oba zibabadde bakuuliise nazo mu kiseera ekyo. Twebaza abantu abakoze kye tuyita community work okwegatta kuno okwa ffenna mu community. Bw'owulira nga bamenya studio ya Viki nga gw'olina wali akazigoko si kirungi kusirika nti ke bakibbe. You never know, enkya bayinza okujja nga ate baagala kukola ki kubba ggwe. So it's better you raise up your voice kuba akasimuko kubira Viki kubira neighbor omulala Viki ayinza okuba ali wala oba ku dduuka eryo. Bw'olabawo abantu abaludde ku dduuka lya munno naye ng'olaba munno alinga atidde kubira poliisi ogigambe neekengedde. Waliwo abantu b'endaba hiya naye balina this and this bali mu mbeera bweti ne bweti ne neighbor wange tatera kweyisa bw'ati. Mujje mulabe oba waliwo ekikyamu ekikola ki ekigenda mu maaso. Poliisi buli lunaku tubajjukiza obutasooka kubuuza bissi. Musooke mujje nga muli fully loaded as long as there is any suspicious message ebatuusiddwako ku desk yammwe. So kikijja kutuyambako okulinnya obuzi bw'emisango buno ku nfeeto. Obubbi bwa mobile money bweyongedde nnyo. Obubbi bwa mobile money emyaka gino 2-3 bweyongedde nnyo. Era mu guno omwaka twalibanga tufunyemu lipooti z'obubbi bwa mobile money ezitasukka ndowooza nga 4-5. Kitegeeza nti obubbi bungi budevelopinga buli olukya. So police mwebale nnyo mwebalire ddala abakedde okukola akalimo kano bulungi nnyo ku makyanga n'abantu bakyalimu empewo abaana ba boda boda. Singa amaanyi ge mutaddemu olwaleero ne mutatya masasi mugateekamu mu bintu ebi ekisooka ne mugateekamu nga waliwo atuuse obulumbaganyi ku bantu abalala nga bwe mukikoze leero. Oba singa amaanyi ago bulijjo mwewala okugateeka ku beekolobodde bampa mwenna ne muzingako emmotoka y'oyo gwe mukolobodde bampa ate nga mwagala abaliyirire. Omwana boda koona bampa ate n'akwekiika bw'oyagala okumubuuza lwaki onkoonye banne ne bayiika statement ne zikyuka nti gw'okalabudde gw'okalabudde emmotoka yo ng'okozesa piki y'omusajja owa boda. Weekulukunyiza ku wa boda n'owunzika nga aba boda 10 bagenda kujjamu akasente bakakulyeko mu mbeera bakuleke ng'owulubadde. So awalala we muyinza okukozesa amaanyi gammwe kwe kulaba ebitateredde nga waliwo abayina emmundu babatiisatiisa. Always we recommend you musonge embere. As long as waliwo ebitateredde situbagamba kwekalakaasa ekyo munkwate bulungi n'abali mu security agencies muntegeere. Musonge. You know, today they have been chasing 2 people with guns. Ono Farouk Matovu ne munne gwe basse bamusanze alina magazine 2. Kati magazine emu erimu amasasi ameka? Si masasi nga 24 ntebereza kale butebereza. Eyinza okuba ng'erimu abali mu byokwerinda muyinza okutuyambako. Magazine eyinza okubamu rounds 24. Kati bweba erimu rounds 24 kitegeeza bw'aba akubye bulungi amasasi gano mu bantu
gwe babadde bagoba asobola okutta abantu 20 bameka 24 ne bwaba akwasizzaako 10 already obulamu bw'abantu abatutte buki abatutte bungi naye already okwewaayo kw'abantu bano bambi amaanyi gano ge bataddemu ku lw'omutuuze munnaabwe and this solidarity this unity yetaaga okuba nga epushingibwa yeyongere yegende maaso. We can help each other and we can always solve emisango egimu olw'obulungi bw'ebitundu byaffe olw'obulungi bwa business zaffe. So twebaza nese kwebaza yena abo bonna abasobodde okuba nti bakolera wamu ne police mukoze omulimu omulungi era Patrick Onyango SSP nkwebaziza okola statement efaananako obulungi bwe butyo obutagambika nti at least you have calculated for us the distance between Kitintale and Bugolobi, and from Bugolobi from Kitintale access building ewabadde mobile money ne police webadde ekolachi webadde ebeera kitegeeza kino kisingako okukola lipooti efaanananga kino kyawukanira ddala ne statement ekolebwa mwami Chris Majezi ow'amagye nti we have been following them but nga tetutekinga actions naye nga muli b'amagye and muli ba bomb squad naye bano abantu bakulaze nti bo basazeewo ne bayagala begobere be bamanyi obulungi nti balina ekisi. And always people be vigilant. Bano abamobile money ababiri ababadde bakwatiddwa munda bategedde nti bali focus bagitadde kuki ku ssente kupakira ssente ne beesimattula waba kategedde naye omuntu alina emundu mugenda nga mpola naye bw'ofunanga omukisa gukoze ki gukozese otherwise fe tujja kuba tubawa ebikira ku ebyo tujja kuba tubawa updates ezisingako kaawo tubasuubiza nti bwe mubeera obumu ensi mugimalako bulungi nga temuli bulabe bungi bwe mweyawulayawula obulabe bubeera bungi okusinga emirembe gye mubeera nagyo mu nsi. So it's always up to you guys okubeera nga mwekutte kitole ne mukendeeza ku buzzi bw'emisango. It's up to you guys okubeera nga mussa kimu okuyambagana nga mmwe werethe yammwe. Otherwise betulinda government batuyambe bajja n'oluusi batuuka ki batuuka late. Yejja kugamba better late than never nti yadde tukereye ne twakoze eki twatuuse eyo yo tejja kusobola gaana kikugamba kati gwe kyolina okubeera ng'okola sooka oactinge police ekusange ng'okola ki ng'olina kyokoze but when you're acting be very careful obutataataganya ate evidence ya police kwenaakola ki kwenaakolera investigations zaayo naye bw'oba olabanga okutaataganya obujulizi bwa police bwe butaasa obulamu n'ekintu kyo sooka otaasa obulamu oba ekintu kyo then police eyina be tusasulira omusente y'omuwi w'omusolo okukola investigations be tuyita ba detectives ekibasasuza kukuba kunoonyereza ku buzzi bwaki bwa misango mu mbeera yonna bwabaddewo butya bwapangiddwa butya. So always tubeere bakalaba ensonga okusobola okuba nti tugitwalira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Otherwise sigenda kusukkako wano tusinkane mu birala ebigenda okudda mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.